Ebyala 28 okuva Magombola 3 okuli Kayonza Kitimbwa ne Busane bali aboggo wabula minisita Aida Nantaba naddukira minisita bitaka nesizzamu ekyapa ekyakayunga Sugar Works. Minisita Betty Amongi yagenda Kayunga ku ttaka lino n'agumya abatuuze nga bwe bagenda okuba ebyapa okuva mu gavumenti eby'obwerere era enteekateeka eno yatuukirira. Mbakakasa nti nfundikira olutalo lw'ettaka mu kitundu kino era sisuubira kuddayo kulwanagana na muntu. Nkola okusembayo nga bwe nagukola Namataala mu Bbaale. Minisita bitaka yabakana n'omulimu gw'okusomesa abatuuze abagenda okuba ebyapa okutuusa omulimu gw'okupunta bwe gutongozeddwa mu butongole gukoleddwa minisita Nantaba nga embaka omukyalo wa disitulikiti Kayunga era ng'okupunta ebibanja kutandikidde ku byalo okuli Bulawula, Bisaka ne Nakivubo. Ogenda kufuna ekyapa ekikukakasa nti oli nannyini wano emirembe n'emiki. Nantaba nga alina omupunta okuva mu minisitule John Lutaya basomesezza abantu ku ngeri y'okufunamu ekyapa kino. Oba oli bwannamunigina wandiika saayi naga nane kyoli singo. Ronald Kyagaba akulira akakiiko k'ettaka Kayunga annyonnyodde ku mitendera egiyitibwamu okufuna ekyapa n'abo bagenda okuganyulwa. Naye ng'emmanyi nti okufuna ekyapa kino ng'okyekolereko nga gwe omuntu osobola n'okusika miliyoni 2 or 3 naye gavumenti etaddewo nti mitwalo 5 okufuna ekyapa kino nga application gy'oteekayo okulaga kino ettaka liyo. Ye minisita Nantaba yennyamidde olw'abakuba n'ebyobufuzi abagenda nga bakunga abantu obutakkiriza kupunta ttaka lyabwe nga bagamba nti gavumenti egenda kubanyaga. Nantaba agamba nti yena n'afika mu nteekateeka ento addangamu okumulopera ensonga z'ettaka. Gisanyukira okulabika nti gavumenti ekkiriza okukola ki okutukolera kino ekibadde kitukaabya. Tuli basanyufu nnyo ebitalojjeka kubanga ettaka lyaffe baali balitutte. Babatuze b'Ekiryandongo basobeddwekane mu kiro olwanya okugobwa ku ttaka bamaze emyaka 28 ebyali bikoseddwa kuliko Nyamuntende Ndoye Teechwa Commission Kanane Siranda Malundiro 2021 nga 21 omwezi ogw'okuna omwaka oguwedde ettaka erirwezaako hectares 26 nga lya Sudan Livestock Enterprises Edward Nyahulira Robert Maseruka Robert Muhanguze Samuel Nzalubala ne John Kamanzi batunda ettaka eryo eri Agris Investor Mukasoli ku 7 obukadde 7. Muzungu yatugobye sita tulina yetulaga tuli mu nsiko batugobye n'emundu. Bwe tuze mu ttaka tuwulira nti disitulikiti y'Ekiryandongo etugamba mbu ettaka baliguze omuzungu kati fe Abannayuganda tubonaabona tutya ng'ate baleeta abazungu babeere muno mu ttaka banaye tulagewa. Osanga omuntu alina ika 10 kuliko amatooke kuliko amayumba naye bamuwa emitwalo 6 emitwalo 7. Minisita kino abantu abakusuddwa baliko enkambi 2 ze babeeramu. Omubaka wa pulezidenti Ekiryandongo Linus Kompeke alambuludde ku malundiro agatwaliddwa okuli erya 2021. Tukolagane ne kampani eno balabirire interest z'abantu oba balabirire abantu bulungi nga baleeta resettlement plan oba engeri gye bagenda kubaliriza mu ngeri entuufu. Basabye ekikwatako okubayamba. Ngamba kujjako nsaba gavumenti ewulize emanye obulamu bw'abantu. Bega Ivan ne Thomas Tumwebaze bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.